Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ekiramuzi ne ssemateeka y'eggwanga Ephraim Kamuntu agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni mbu tanaba kubanga tunula mu nsonga ku mabago g'amateeka gonna ageekuusa ku nnongoosereza ezaakolebwamu ebyo byonna ebyayise mu Paalamenti ku nsonga y'ebyokulonda wano. Kino kijjukirwa mu Maachi w'omwaka guno Paalamenti yayisa amabago ga mirundi 5 ageekuusa ku kulonda kw'eggwanga era nga muno mwalimu Presidential Amendment Bill, Parliamentary Elections Amendment Bill, Electoral Commissioner Amendment Bill, Local Government Amendment Bill and Political Parties and Organizations Bill. Era nga bino byonna bagamba nti mu kiseera kino President Yoweri Kaguta Museveni tanaba kwetegereza mbeera eno newankubadde okubanga gassaako omukono. Bino byonna bijjire mu kiseera oluvannyuma lw'omubaka mu Paalamenti owa Lubaga North Moses Kasibante okuyimuka mu Paalamenti ebadde ekuluza omukuluza waayo Rebecca Litwala Kadaga n'abuuza oba gavumenti ensonga eno yagiteekako amaaso oba yagisuula mu kisero. The Electoral Commission late last year engaged some stakeholders within Kampala and it claimed it was creating electoral areas that would have representatives to SCCA and other lower urban councils around the city. The reason why I raise this, Right Honorable Speaker, is the anxiety it has since created within our constituents. It is already a campaigning period but has been left hanging. The stakeholders were engaged. The Electoral Commission kind of announced it was having electoral areas being carved from that were known, and it ended it all there. We don't know whether they were gazetted, whether they were about to be gazetted, whether the idea was since dropped. Right Honorable Speaker, I want government to come out and clarify whether it has gazetted the new electoral areas in the city so that politicians and voters know where they belong. Ensonga eno ereetedde omubaka mu Paalamenti owa Makindye West Alan Sewanyana naye okuyimuka mu Paalamenti ne yeebuuza ku nsonga ekwata ku gavumenti ez'ebitundu n'engeri gye bayinza okuyingira mu ofiisi eyo oba omuntu alina okugigendamu alina kubanga alina ebiwandiiko. Recently, we passed the Local Government Act and we amended some key sections, Madam Speaker, and in those we added some qualifications for those, especially in the municipalities, who are ready to compete or participate as candidates with some educational limits. Our people are still confused over the same, whether to have those qualifications as a candidate or it was dropped as we head into the next elections. Thank you, Madam Speaker. But was it assented to? Was the law assented to? Not yet. Oh, then there's a lacuna there. Ensonga eno ereetedde omubaka mu Paalamenti ereetedde minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyekiramuzi ne ssemateeka y'eggwanga Ephraim Kamuntu okuyimuka n'ategeeza Paalamenti eno mbu amabako gonna 5 nga bwe gaasindikibwa eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tanagassaako mukono. All these reform bills which you passed have been submitted to the President for his assent, and he has not given the assent. As soon as that assent is given, then we can respond to the question of qualifications, academic qualifications. But as of now, not yet assented to. Can you prompt him because yes, I have. The electoral roadmap is out, members are gearing up? Yes, I want to confirm to you this matter was raised in Cabinet yesterday, and the President is giving it attention. Waliwo ekibinja ky'ababaka mu Paalamenti kyo kikkiriza ne kisanyukira n'enteekateeka eyakoleddwa gavumenti ya wano mu ngeri gye yayisizaamu n'esaana constituency endala 9 era nga zino zaatongozeddwa okubeera constituency nzijuvu nga n'akalulu k'omwaka 2021 kajja kuba nga kazitwaliramu. Bino byonna bijjire mu kiseera oluvannyuma lwa minisita avunaanyizibwa ku tekinologiya ya wano mu ggwanga okuteeka obubaka bwe ku mukutu ogwa Twitter Judith Nabakooba ng'alaga nga kabinenti bwe yakakasizza ensonga y'okuyisa constituency zino empya era nga zaatongozeddwa mu mbeera eyo. Muzimu ku ezo zaayisiddwa Kakuli Kiboga West, Buhweji West, Lamo East, Buganga East South, Chwekwe East, Mulanda, Buweekula South, Kwaniya North, Kone Kagoma North. Wabula olunaku olwali bano bagamba nti mu kiseera kino ensonga eno ntuufu ddala era ng'amu ku bo mu babaka mu Paalamenti oba oli awo bagisanyukidde. Okusooka kwa byonna bwe batondawo ekibuga nsanyuka nnyo 10 ku 10 kubanga kibuga ekyankwanzi ate kibuga ne kiba nga kiwa essuubi ddene nnyo Honorable Kefa Kiwanuka okubanga dda mu Paalamenti ate n'omukulu Liizira Iriga gwe badde bakontana nga tefenna bakwano baffe baganda baffe n'aba nga afunye essuubi kubanga afunye ate waayinza okuyingirira binaamulema yekka ng'omuntu naye nga Honorable Kefa ye awo tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga already tulinaye mu Paalamenti ate twagala naye akole ki
akomewo. Ebuweekula nakyo kirungi kubanga mwami Kakooza abadde n'okutundu gunene n'abantu bangi, population ye Mubende ogimanyi nene naye kubanga bakendeezezaako ate services zigenda kutuuka ku bantu bulungi n'okwanguyirwa kwa mukulu Kakooza nga mukulu wange kuba mwagala nnyo nga mukulu wange. Awo ndi musanyufu olwa constituencies zino ziri mu Buganda ate mu Buganda kubanga mu Buganda kitegeeza kufuna kwa bantu baffe tukiikirira. Okusoomozebwa tekuliiyo kubanga first of all okutondebwa kwazo kwasuse kwekennenyezebwa nti ebintu ebigenda okuzikolamu n'okukozesa webiri kuba tusooka kutuplaninga ate ndoka tuteekawo. Kiba kitegeeza nti okusoomozebwa sikulabawo, zijja tetumanyi kubanga kyavudde mu bakama baffe waggulu era nga bwekitera okujja bwe zinajja mu palamenti tujja kukyaniriza era tukiyise bulungi. Mu ngeri yatekiwoomera amatama abiri ye omubaka mu palamenti wa Ndolwa East n'agamba nti bino byonna byakwonoona nsimbi za miwa musolo kyokka mbu ne palamenti nfunda ddala kyokka ate bo mu kusala bongera kusala ne bongera n'ababaka bala mu palamenti kyokka nga ne palamenti nfunda. Tekyewuunyisa kubanga Pulezidenti Museveni bw'atyo etafa ku muwe wa musolo omuntu wa bulijjo kubanga bannayuganda bakaayana nnyo ku kintu kikwatagana ne cost of public administration, esente ze tusasula mu abalondebwa ate nga tewali kyamaanyi ekidda mu bantu ba wansi. Naye of course bagezaako okucreatinga nga baagala kuweereza banne abantu be emirimu, naye si kyakugamba nti kiyamba munnayuganda kubanga honestly speaking wandibaddewo kwota ya constituency. Abamu ku babaka mu palamenti bawulira bino nga bagamba nti basigadde mu bbanga oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo n'alambikako n'okunyweza omugalo ku bagoba ba bodaboda okwetula Uganda yonna. Kawungeezi ke twakakuba amabega ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ng'ayogerako eri eggwanga yalambise n'agamba nti abantu gamba nga bodaboda, amasomero, abasomero ko amasinzizo gonna abantu bakuŋŋaanira abatembeeyi akeedi saloni ko ne kafyu bino byonna bikyasigaddewo mu ggwanga mbeera yonna ey'omuggalo okwetula Uganda yonna. Wabula olunaku olwali omubaka mu palamenti wa Kawempe North Latif Sebagala alese ensonga eno mu palamenti ng'agamba nti ababodaboda bayitirivu nnyo naye basigadde mu bbanga mu kaseera kano kubanga tebamanyi na budde ddi kafyu ne waaligwako newankubadde omuggalo baddemu kakalabya emirimu gyabwe. And behind 1 million Ugandans, the dependents are 9 million Ugandans. Madam Speaker, initially when we entered the COVID era, it was understandable that let them carry only luggage. But when we went in as far as easing lockdown was concerned, the private vehicles, the public vehicles were allowed to move. Madam Speaker, the most important luggage for the bodabodas is a passenger. And without a passenger, Madam Speaker, right now, when the public transport is on and the private cars, many bodabodas are suffering. Wabula ensonga eno nayo era yawagiddwa omubaka mu palamenti wa Lubaga North Moses Kasimante mu mbeera eyo naye n'ayogera bino. In one of the addresses on COVID-19 pandemic by His Excellency the President, he stated, and I want to put it verbatim, but I've eventually been told that these bodabodas belong to the rich people, and he was referring to the motorcycles, and they actually like a spoon of tea at a dinner, I end quotes. Meaning, Right Honorable Speaker, that the problem with the border cyclists is not to do with COVID-19 pandemic. But this government has eventually had kind of no confidence within this kind of business. The information I want to give is this. Right Honorable Speaker and members, the transport industry in Uganda has a problem. Most of these people will not be riding motorcycles. We no longer have the rail network. We no longer have the UTC. I want to say that we cannot condemn border cyclists when we have messed up the economy ourselves. Wabula ensonga eno ereeteddwa Sipiika Palamenti Rebecca Kadaga okusoberwa n'agamba nti gavumenti bw'eba etunula ku babodaboda etunula ku abo bokka abazivugira mu kibuga Kampala kyokka ng'ensonga y'ababodaboda bano ekoseza ddala n'abo abali wabweru w'ekibuga Kampala. Honourable members, I also want to add that sometimes the people who take decisions think about Kampala. You know, up country, the border is the surest means of transport. There are no taxis, there are no buses, but people think about Kampala. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama ayanukudde amu ku bannabyabufuzi mu ggwanga abaagala okugenda okuba enkuŋŋaana ezawereddwa n'agamba nti bano baba bagenda basooke okulowoozaako ne ku b'eŋŋanda zaabwe.
lunaku olw'eggulo omubaka mu Parliament wa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu mayikiddwa nga Bobi Wine bwe yabadde nga ayogerako eri ab'amawulire ku kitebe ekikulu ekya People Power ekisangibwa Kamwokya mu kibuga Kampala yagambye nti bo bakugenda bakuba enkuŋŋaana zonna basobole okuba nga bakuyega abantu ku nsonga y'okubalonda mu mwaka gwa 2021 wabula olunaku olwaleero mu nsinkano n'abawandiisi b'ebibiina eby'ebyobufuzi eby'enjawulo nga bano basinkanye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Mulamuzi Simon Byabakama wayenanga olukiiko luno lutudde wali ku kitebe ekikulu eky'ebyokulonda w'obongeredde n'ayongera okubaanukula ko n'okubalambika n'agamba nti bino byonna ebyayisiddwa tebirimu kigendererwa kyonna naye ebyayisiddwa byonna byagendeddwamu okulaba nga bagoba ebiragiro bya minisitule evunaanyizibwa ku byobulamu wabula agamba nti mu kiseera kino singa kampeyini zituuka nga ekirwadde kya COVID-19 kiweddewo mu ggwanga kampeyini zino za kugenda zibeera ate mu lujjudde. Kukyogamba nti abantu baleme kukola rallies oba enkuŋŋaana ez'abantu okuba campaign nga bwe kibadde kikolebwa buli kulonda naye ffe tugamba nti okuyisaawo ekintu kyogamba abantu baleme kukola enkuŋŋaana wabula bagende ku radio kyasinziira ku amagezi agatuweebwa abakitongole ky'obulamu oba Ministry of Health ne bagamba nti okukola campaigns nga bulijjo kisobola okusaasaana obulwadde bwa COVID naye aba NCF ne baleeta ekirowoozo nti singa kisoboka Electoral Commission yandibadde bakkiriza ne bakola campaign meetings w'abantu batonotono enamba eyo entono esobola okugoberera ebiragiro ebirwanisa obulwadde buno byatonsemberera okunaaba mu ngalo kati ebyo byonna tugenda bitunulamu nga bwe babireese. N'ebyo ngo bikubye enkoona ye President General w'ekibiina kya DP Norbert Mao naye asinzidde wano n'avumira gavumenti nti mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 bayingizaamu ebyobufuzi mu mbeera eyo baaganye n'okkuba enkuŋŋaana era nga bino byonna agamba nti byakulinyirira ddembe. Mao agamba nti mu kiseera kino ogaana okuba enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi nga beerimbise mu kirwadde kya COVID-19 bino byonna birina ekigendererwa kirala nnyo era bino byonna byogedde ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lw'amawulire olutuuziddwa ku kitebe ekikulu ekya DP ekisangibwa ku State House mu kibuga Kampala. President Museveni agamba nti tumuwaayiriza busiye yaleeta korona mukimanyi nti ababbi batera nnyo okubba ekiro naddala ng'enkuba etonnya kati omubbi okwewozaako asobola okugamba nti si yaleese enkuba asobola okukozesa enkuba atuukirize ekigendererwa kye eky'obubbi n'olwekyo President Museveni nakati tulina okumulumiriza ti newankubadde nga si yaleeta korona naye akozesezza korona okunyweza obuyinza bwe kaseera kano ate agamba korona kirwadde kya korona kibi nnyo tulina okukyewala ffe tugamba singa obulwadde bwa korona bubi nnyo nga bw'ogamba lwaki toteekawo embeera eya state of emergency n'ebyakalulu bibeere namba 2 naye kati oyagala kulembeza kalulu kitegeeza ebya korona biri namba 2 nga Democratic Party tuwakanya ekya President Museveni ogamba nti ekirwadde kino kiri ku level ya waggulu nnyo tulowooza gavumenti eri mu kuzimbulukusa obubi bwa coronavirus basobole okukozesa coronavirus okunyweza obuyinza bwabwe. Mao takomyawo era asabye era neerayira okukwatagana n'ababodaboda bonna bawandiike ekiwandiiko bakitwale mu Palamenti mu nsonga y'okulwanira emirimu gyabwe olw'ensonga nti bano baba baggalira n'okukola tebakyakola. Tugenda kusinkana abakulu ba boda namaze dda okwogera ne director wa safe border basobole okufulumya ekiwandiiko ekisobola okuteeka gavumenti ku nninga. Gavumenti egamba ekuuma bulamu naye okuuma otya obulamu nga engeri abantu gye banaafunamu ssente basobole okubeerawo amakubo gonna ogalemesezza. N'ebyo ngo bisibye ku mpagi ssentebe wa disitulikiti y'Emubende Kibuuka Francis bazigattirawo Amoti ngalatidde abalimisa okuva amagombola ag'enjawulo okukola ennyo okuyamba abalimi mu kutumbula ebyobulimi n'obulunzi bitukagane n'omutindo. Bw'abadde ng'ayogerako eri abasawo b'ebisolo n'abalimisa mu disitulikiti y'Emubende ssentebe Kibuuka Amoti asabye abantu bano okukola ennyo okulaba nga batuuka ku buli nsonga na ku buli mulimi yenna ola nga batuukiriza ebigendererwa byabwe byonna olwo ate obulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'Emubende busobole okuba nga buyimuka. Bw'aba akola bulungi akakiiko kajja kuvaayo kamuwadde ekirabo bw'aba akola bubi kajja kuvaayo nga kamuwadde ekibonerezo. Siina lutalo n'ekyo naye kiri gye bali okugenda mu kakiiko kali olwaliwa oba sanction kakati balina okwerwanako mbakubiriza bakole ekyo ekibasuubirwamu obutaleetinga down ntegeka yaffe.
Ye president w'ekibiina kya UPC Peter Walubiri wowulira bino ng'ayagala wabeerewo omubalirizo w'enjawulo era ng'ono Bwanamunigina asaba okubalirira ensimbi zonnaako n'obudduukiro obwaweebwayo okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 wano mu ggwanga. Walubiri agamba nti mu kiseera kino ekyasinze okumujja enviiri ku mutwe kwe kuwulira nga ekitongole ekivunaanyizibwa okunoonyereza ku buwuka wano mu ggwanga Uganda Virus Research Institute koonemu ku bitongole biyagga nga tebirina bikozesebwako n'ensimbi ezandibadde ziddukanya mu nsonga y'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Walubiri agamba nti obuyambi bungi obwayimusibwa ne buweebwayo eri akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu ggwanga naye ate bw'owulira waliwo ate okuyagga okwenjawulo okuva ministries ez'enjawulo nga beetaaga ensimbi zino. Ono kwogera bino asisinkanye munnamawulire waffe ku ofiisi z'esangibwa ku Clement Hill. Money is already being squandered, so there should be an audit now. Billions have been raised. Vehicles have been donated. Where are they? I've not seen them in my district. I don't know. So this audit must be today. Should have been yesterday. And truly independent and open. If you say you bought a vehicle, what is the source, from where? Who was the supply of these bins? Who was the supply of these masks? Mungeri yemu naye aganye okukaanya n'enteekateeka y'okulonda eyaleeteddwa eya ssayansi era mu nsonga eno bino byajogeddeko. Kino kye baayise scientific election tujja kukirwanyisa kiveewo twetabe mu bululu nga tusobola okwetaaya n'okukola n'okutuukirira buli mulonzi era tujja kukolagana n'ebibiina ebirala ebikkiriza nti scientific elections kakodyo ka mwami Museveni kubbiramu bululu. Abatuuze mu ggombolola y'ekikyusa mu disitulikiti y'Eruweero bennyamivu olw'engeri disitulikiti gye yalimamu enguudo mu bitundu byabwe. Abatuuze bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola y'ekikyusa Sematimba Abubakari Mubiru bagamba nti engeri gye balimamu enguudo zino mbi nnyo ddala era ng'ebinnya baabika bibike ng'ababika empafu kyokka awaali walina okuteekebwa ebigoma mu wano tebaateekawo bigoma era nga kino kiwaliriza abantu bano kyawaliriza abamu kwabo abakozesa oluguudo luno kutandika okusomba ettaka ku mmotoka zaabwe basobola okuba nga babika ebinnya bino. Kati ssentebe ono asabye abakulembeze okuva ku disitulikiti ey'Eruweero abavunaanyizibwa kulima enguudo mu Luweero eyo baddeyo baddemu okulima amakubo gano ng'akasunguya tekanaba kutemba kujjoba abantu b'omu bitundu ebyo ate okwekalakaasa. Sematimba Abubakari Mubiru omukulembeze w'eggombolola y'ekikyusa tuli ku kkubo wano eryali mu Adisi okuva wano e Nakabiito kugenda Ebbumbu Nkoko okuva Ebbumbu paka Kiwamirembe. Ekkubo eryo nga liriko kilomitazi 9 era nga lyali mu Adisi Luweero okulembera ekitiibwa Ronald Ndawula. Ekkubo lyalimwa mu nnunwa kubanga aweetaagisa okuyiwa moolamu aweetaagisa oka ebikoma ebinnya bino bayiwanga mu yinkuuku ebinnya byonna byadda mu dda era kati kwamusala abantu bana bye bayita ekisoomozeza n'abantu ab'omutima omulungi okukwata emmotoka zaabwe n'amafuta ariko okumusaka mu binnya ettaka okuyamba abantu bayitewo bayise ebyamaguzi byabwe n'abantu bakwekalakisa ku kkubo lino tukubira bakubirire eko tusaba Luweero local government okulembera omulangira Ronald Ndawula ajje badde mu kkubo lino tunatambula kugamba tuti abantu okwagala gavumenti y'ebintu bifu olwekyo embeera eyo wetu okwefandanyisa yalwaga nze Ssentebe Abubakari Babu nali mutuuze w'okukyalo Nakabiito okugombolola Kikyusa naye obuzibu bwe tulina wakubo ekkubo lyaffe lino eri Nakabiito okgendera paka Bbumbu Kayonza lyalimu abubi nnyo balinga abatematemamu nti bagenda kuteeka mu ggulo ekkubo etuyita bubi ebinnya tetukyasobola kujjayo byamaguzi byaffe. Ye kansala w'eggombolola Kikyusa Koone Kamera ku lukiiko lwa disitulikiti eyo ey'Eruweero Nakabuwa Christine naye kwe kuwa ennaku 10 zokka abakulembeze mu Luweero eyo singa tebadda kuddamu kulima nguudo zino bakwekubira endulu mu palamenti yebeera esalawo eggwe. naye ekyennyamiza okuba nga amakubo agakolebwa mu Luweero gakolebwa gadirengalye era nsaba ssebo okutegeeza ssentebe nti akomewo akole amakubo ge yakola ekkubo eriva e Nakabiito okugenda Ebbumbu okudda mu Nkoko n'ekkubo eriva Ekiwamirembe Seekumbya okugenda mu Nkoko ekkubo kilomitazi 9 baazikola bubi. Oyimirira ku kkubo eriva Bamunaanika okujja Kikyusa era gadirengalye. Bw'ogenda mu ggombolola y'e Kamira tewali makubo gonna gaakolebwa ate ne gajja mu kkanso ya disitulikiti nno gaali gakoleddwako. Otunuulira ekkubo eriva e Buzibwera okugenda e Makonkonyigo n'okugenda e Kataggwa Busiiri amakubo gonna gadirengalye. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abatuuze ng'abakulembeze b'Ekikyusa tugenda kwekubira omulanga tugenda kwekubira enduule wayigigi tugenda kwekubira mu kakiiko kabika kamukomiti aka palamenti tugenda kwekubira enduulu owa minisita owawa omwani Katumba Wamala tugenda kwekubira enduulu mu local government omusajja pulezidenti Museveni atuwadde buli ekikozesebwa mu Luweero niyo okubanga abantu abaliwo tebasobola kikozesa kavayiza wadde bakomewo nga wadde ennaku okubanga bakomyewo okukola amakubo gano nga bagakoze bulungi baba tebakikoze tugenda kwekubira enduulu tugenda kweyongerayo. Novak Djokovic w'emyaka 33 enzaalwa ya Serbia ono nga yenna kyenku w'omuzannyo gwa tena atali wa ku mmeeza
ekirwadde kya covid-19 kimulumbye. Amawulire g'okukwatibwako okw'ekirwadde kino omuzannyi wa tennis mu nsi yonna gagenze okufulumizibwa nga waliwo abazannyi abalala 5 abasoose okukeberebwa ne bazuulibwa nga balina ekirwadde kya covid-19 nga kuno kwe kuli ne mukyala wa Djokovic amanyiddwa nga Jelena era ssaako n'abatenesi 2 n'abatenesi ab'omuzannyo gwa tennis. Ekirwadde kya covid-19 okutuuka okukwata Novak Djokovic ne banne kyaddiridde abazannyi 2 nga zino kyaddiridde enzanya 2 era nga zino zaabadde za mwoleso ogwategekeddwa Novak Djokovic nga mwabaddemu n'emizannyo egy'enjawulo omuli omupiira, basketball ate oluvannyuma ne bagenda ne kabaga omwabadde n'okusala endongo nga n'amasaati tebagaggyemu era nga bino byonna byaviiriddeko ono okwatibwa ekirwadde kya covid-19. Nampala Yusufu wuuna bituleetedde. Kinajjukirwa nti munnabyamizannyo ono Djokovic abadde takkiriziganya n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga lya Serbia bwe yavaayo n'agamba nti ye takkiriziganya na ddagala lye baali baleese erigema akawuka ka coronavirus nga yagamba nti takkiriziganya nakyo okubeera nga balikozesa ku bannabyamizannyo. Wabula oluvannyuma lw'okukizuula kino nti ekirwadde kyamukutte avuddeyo n'akkiriza nti ye yabadde alowooza nti ekirwadde kiwedde amaanyi n'olwekyo asobola okubeera ng'agenda maaso n'okutegeka emizannyo gy'oba emyoleso gye wabula nga kati akkiriza nti ekirwadde kikyali ky'amaanyi era nga kikyattira ddala.